Pasta Mutemu lwaki tomuleka? Okay, tumuleke pasta. Ja wange muleke. Okay, tumulese. Nze njagala nnyo okwogera ku muntu nga waali ng'asobola okwerwanako. Nalabye Mutemu nga nsaba mu comments. Naye Mutemu, this is not the right time. But the right time will come. Ojja kutuula nange totya. Wano nkyayina kufulumya message gye bakolaki gye bampa. Then wenagwayo tujja kudda mu Bible chatting tubuulire enjiri. Yabagaye temugendangako mu spiritual heaven. Ebyo tubireke tuveeyo. Kakati fe bwe tumala kufuna twaweebwa bwereere naffe tulina okugabira ki bwereere. Kakati bwe tumala ku traininga bano naffe bamu vessels zimu kuyita mu kigambo kye twaweebwa. Zino vessels nazo zirina okukola bwe zityo. Olwaki nti bwakabaka bwa Katonda busobole kubeera nga bw'amaanyi wano ku nsi nga Sitaani tasobola buyimiriramu n'abuyuuya. Okitegeera? Naye ogenda n'osanga musumba Sitaani amuyuuya. Naye ffe abasumba bennyini oba balokole naffe ne twongerezaawo ne tukonkona omusumaali bu. No. Confront that man. Musumba wabanga agenza astray mu confronting wekigaana timu y'aba bishop banene mu confronting mu bulungi si mu kamera. Okitegeera? Kubanga oyo bishop wabanga yagenza astray agenda mabega waliyo a lot of souls zigenda kugwa. Ukitegedde? Yeah. So obwakabaka bwe nangamba butambulira ku kigambo. Okitegeera? Omwoyo mutukuvu yabeera muyambi. Ayambako buyambi n'ekirala ye intercessor eri wa Katonda yatwegayirirako omwoyo mutukuvu. Okitegeera ekyo? So abantu mwenna okimanya oli muweereza wa Katonda tobeeraawo okwambala ebyokulwanyisa bya Katonda ate noyimirira notagenda mu lutalo. Daudi bamwambaza ebyambalo agenda alwanyise Goliath. Yatambula bigere n'awulira nga bizitowa n'abijjawo n'agamba naye musajja King Saul bino si byetaaga. Yali ayambadde ebyambalo bya Katonda era ajjukira wano ng'agenda kutta Goliath. Yayogera ebigambo n'asaba kuva eri Katonda we mugulu. Oli n'amujerega naye nga yamanyi kyalina. Okitegeera? Obujulizi kintu kyamaanyi nnyo mu kigambo. Bukola kintu kinene nti otunulira butunuzi ne Daudi nga agamba bana abasirikale nze nsobola nakwata empologoma nenjiyuza nenjijjamu akaana akaliga nenkwata ddubu nenjiyuza nenjisuuza akaliga. Obujulizi wakikola nti ababraza be nga bamuwakanya kana kano kalina amalala kewanika jeno nagamba nedda jangu wa Saul bamugamba ate kabaka yagambye bwota Goliath akuweerako muwalawe agambye atya ne bamutwala era yatuuka ne bagamba Saul ono yakata ddubu yakata mpologoma yakata kino okiraba Saul nagamba nagamba mwana namugamba n'obuvumu oyo mfirusuta atali mukomole ajoga atya Israeli. Saulo ite yakaya agamba genda mwanange nkuwadde omukisa genda okoleki olwane. Okitegeera? Kakati olaba waliwo kye tuyita spiritual fathers ensonga luli nababuuza era nze njogera nnyo nabo bawuliriza bandaba. Okitegeera? Ono ye yalina authority egamba Daudi. Saulo yali alina authority egamba Daudi genda okoleki genda olwane. You need guidelines and guidance in everything you're doing. Oba battle oba chi oba mu buweereza owetaaga ki
muntu anakugaidinganga. Okitegeera ekigambo kiyitira mu muntu kumugaidinga aleme kwekuuna oba aleme kutomera oba kutomera. Naye ate era mulimu abantu abamu vessels zimu zimisleadinga. Byonna yabingamba nti mulimu vessels zimu zimisleadinga. Tetwetaaga kozesa basumba, si basumba bokka byo balina okubuulira enjiri. Saagala munkwate bulungi. Abantu mulina obbagamba amazima. Byebyo we mutuuka ku ebyo ebintu nga mubidduka. Ate abantu bebaboogerako mbaye temwogera ku bajenero. Okitegeera. Kakati gwe bajenero mate mala boogera ku bajenero bandammwe. Fe mwagala bakopolo fa boogera ku bajenero. Okay, just ekituufu kiri nti abasumba abamu bawabya abantu. Ge mazima. Totya ge mazima abasumba abamu tetujja kwatula mannya ne bawabya abantu. Yes. Ekigambo kikulukuta nga kiyitira mu muntu. Nze kyemanyi Samike kuva najja wano anjigiddeko bingi. Ate nange muyigiddeko bingi. Ate waliwo amafuta ge najja nago. Waliwo byafuniddemu ye nga ye. Ate nange waliwo byenfuniddemu because of you. Kigambo. Okitegeera tutambulira ku ki? Kigambo yaani? Nedda kigambo ye Yesu. Ati bw'ojja gamba Katonda pasito omutema omusumbu we obwongo kiwebulemuko. Kale Yesu naye pasita mutemu wange muleke. Pasita mutemu muleke. Kigambo ye Yesu. Yes. Kigambo ye Yesu. Bana nabagambye okwagala ye Yesu biri bisatu. Okwagala ye Yesu. Kigambo ye Yesu. Ekitala ye Yesu. So mbadde mbanyonyola nti Daudi yawangula Goliath kuyitira mu kigambo. Mwe mulaba nvuumuulo eyo, nvuumuulo yagendera ku kigambo. Okitegeera waayo tayisi wabeeyo omuntu akugamba ekigambo. Okitegeera nakunyumiza brother biri bye nabanyonyola biri nabinyonyola dda yade senga yali abuusabuusa egundi eno gy'alina era nti ababuusabuusa ekigambo teyandikubye musajja. Okitegeera alina okukkiriza nti ngenda kukuba ng'ateekako ki ekigambo. Kyembagambye blaza yakaaba nga bamututeko sister kubanga teyayogera ekigambo eri sister. Nga mwegomba sister nine olunyiriri tayogedde kigambo yeetooloola ali mu Bible. Kati ekigambo kikola tuwe nti nange agenda owaayo ensigo yange nina okugyatulirako ekigambo nti ensigo yange gye mpaayo Mukama njagala oŋŋondeze mu kino ebintu byange tebitambula bulungi olina okwatula. Kati then n'oligowadde buvunaanyizibwa bwe obeera bweru. Wobeera nga olitiza okay twata baasaayo gitwale straight akusabire era naye ayogere ekigambo. So ekigambo kiri tuwe. Ekigambo kiri tuwe nti temunsekerera si kusekerera temunkuba nnyo. Nze nali ndabye omukyala wange nali siriri supposed kumusimayiringira busimayiringizi nti oyo pastor nsimayiringira namusaba kumpa obudde kumala myezi 3. Then we yabukuwa n'omujubisa. Saayogererawo kubanga yali muto yali agenda kunkuba nange nali mugezi saayogera. Omanyi kye nakola nagula buguzi bintu by'amaanyi bakuwe enkoko saagala mugireete bakuwe ki saagala muleete kino. Eyo si gye bayita enkwanambi.
etya ekigambo katolo ndi mukwogera ki ekigambo naye kyatwala obudde atya anti kati naye wafaanana ng'oli gwe wanyumiza nti wamala ebbanga ddene toyogera okola bikolwa kati senga Sami yajja ku budde awo ekikyo bwe kiba nga kya mugulu kibeera kikyo Sami n'obwajja n'onkuba engwala nja kusituka ne wale bwale ate ye kenyini yajja kunsitula nagamba bamma nze njagala gwe kati nze ngezaho kubanyonyola ekigambo mu bya wano bamma Sami lwakuba ntwala nnyo ekigambo nemugamba naye na I like you nemugamba do you know why nti ku Facebook yange oba ku WhatsApp yali asoma naye nga mbuuza musumba nga oli otya someone who cares naye nga muto ate yali wa ku church naye someone who loves what you say twali tuina we tuli nempeereza okitegeera kati ye na wetu ne tubeera friends n'agenda kati bwetu ndaga nfaayo kati muntu yenna wobanga oyagala kumufuula wuliriza kyayogera singa abaako kintu kyawulira ekibulako step in okitegeera you step in then after ajja kugenda nga kimanyira ajja kubuuza ye mukyala buuze ye lwaki ofaayo nnyo aba yagala kuwulira ekigambo kikola ki ekikuvaamu then womala mugamba nga nze bwe namugamba after nga maze ne mugamba okimanyi nti nkwagala njagala ofuke mukyala wange ngenda kuwasa n'agamba nange nkwagala ne mugamba tutandikireyo kunoonya byabazadde ne tutandika fe twali marriage yaffe twatandikira mu process nesonyiwa yogera emboozi yo kwata omuzindaalo ndeka okay. Kati gwe nkulaba oli mu kunseetinga onseetinga ofa kinensi muganda wange okay. Twogere kika nakati gomanyi anyway kale basically kyowaddogezako okujjayo nti newoneetooloola emirundi 10 gwe ngolowooza bakutegeera oba tonnayogera kigambo oli ku bibyo very well bwoba tonnayogera kigambo wa Katonda tonaba kutegeerekeka newoonaawayo tayita emirundi 10 nga toyatulirako kigambo tujja kweyanza weebale neeyinza obutakukolera tekukolera nze nkugambye ekintu kimu nti nze naawe tuli wano nkuwa kubanga mba nkuwadde tuli wano naye sente zonna eziyise mawanga n'amawanga mu network they are principalities okitegeera weziyita kakati gw'ojagamba nkola sikulakulana kumbe sente zo zawambibwa mu nsi y'omwoyo mu principalities okitegeera lwaki nti kabona yagana kwogerako ki ekigambo naawe ng'okiwulira this is a connection. If I'm to call you, if I want to talk to you, toli kumpi. Nkwata simu nenkubira Sami ne mugamba Sami, program ya sawa meka. Kubanga oba wangambye program yencha tugenda kola ki? Tugenda kola. Kye kigambo. Kati wano tutukirize ekigambo kye twakoze program. Kye kigambo. Ekigambo kituka ne kikola ebikolwa. Okitegeera. Ekigambo kya pasita kirina okukwatagana n'ekigambo kyo. Webikwatagana kikolebwe. That is right. Omusumba alina okubanga akubuuza nti weebale nnyo naye omutima ky'omutima gwo gwe kiyayaanira.
n'omunnyonnyola nti n'omusumba ebyaddala ekimu kyange eky'ekkumi kino nkiwaddeyo bizinesi zange tezitambula bulungi noonya mwana omwana wange mulwadde musumba n'asaba word to word hand to hand so kiri ekigambo nekikolebwa bizinesi n'etambula omwana n'ofuna omwana n'awona si kyekyo mugana sikikutte mbuziza abantu awo tolina kyobuziza ate oli ku line ndi ku line kale ogambye gwe n'omukyala mwatandikirawo nteeka zaki ez'okwanjula ne wedding era nze n'omukyala wange twamala buli kimu ku wedding mumanye ekyaliwo kama bampeera omukisa kale sabikenge manya neze nze hosit lwaki omwana obuuza ebibuuzo byange sabikenge manya gange tulina Pastor Edward omukyala yani mukyala wange sweetheart wange baby wange mamwita bamuwa time ng'omwogerako tebamupapira ye Mugisa Gloria mukyala wa Pastor Mutemu mukyala Mugisa Gloria siri Mutemu vaako sorry mbadde mumugabye mukyala wa Pastor Edward Mugisa Gloria tukwagala nnyo we bali tukuumira muntu ono okay Dinaya Events bakubireko bakutimba gwadde tannabanga wakatwegattako nkujjukiza nti baakola ku byakutimba ebyo ebya smart balloon tezaamaze smart olugoye terwamaze smart red carpet teyamaze bijja kuggwawo okubira Dinaya Events ajja kuba ku designinga bulungi omukolo gwo gubeere very perfect atubengayo tutambula bulungi JS Medical Hubs balina nsana obadingira mu bintu bya habo nyina sukaali nyinamu pressure n'ebirwadde ebirala bingi yaŋŋambye mbusami oyogera ebirwadde naye abasajja bagambe oyinza okuba osaba Katonda osaba era nga tebitambula bulungi genda bakuwa eddagala okuwa eddagala okuwonya ebintu ebikuluma oba obulwadde obukuluma tebutegeeza nti ofuuse wa sitaani wabula otereeza mubiri then ofuna amaanyi ate agatandika enkya okyappe bulungi emirimu gya Katonda ate ne Pastor Edward tugezaako okulaba nga tutemaatema embeera tugezaako okulaba nga tunnyonnyola waliwo yaŋŋambye okimanyi senga kati totawaanya musajja senga olugero munaatera oddumalayo kituufu nakola episodes 7 nakola episodes nto za 7 senga olugero kyemmanyi tulina ne tulutuuse senga twagendera kweyo embeera egamba nti Pastor Mutemu jangu onyumye olugero olwo kiggwe Mutemu muveeko Pastor Mutemu lwaki angenze mu bwongo anaye Pastor Edward sana muga jangu onyumye senga olugero kyemmanyi saa tunatera oddumalayo naye nze ngezaako okulaba nti weetaaga okugaziyaamu tukigaziyaamu ndaba nti oyogera ku kintu ky'omwoyo about tithe waliwo abatayinza kutegeera mwoyo nnyo nga tebannakula nnyo mwoyo so nga weetaaga okibagaziyizaamu wano bakitegeere oyogera ku marriage oli ayinza obutakitegeera kati waliwo abadde bakye bakimanyi nti waliwo provision oli waayenda okkirizibwa omuleka nga ki abadde tamanyi waliwo abadde takimanyi nti waliwo process gy'oyitamu ng'odiringa n'omuntu wo nti yita gundi mwogere naye yita pastor mwogere naye okitegedde ng'amanyi alina kukifiiramu yekka so ino kigaziyaamu buli omu n'akitegeera n'olaba nga mutambule kyova olaba emboozi olumu egaziwa n'agenda ovaawo nga toogedde ku departments nga 3 naye mu ssaawa nga 3 so munaatusonyiwa ku lwekyo naye ngezaako okukola ekyo tube nga ffenna tutegeerera wamu kyova olaba wenteekayo puroguramu wabawo ekikutteko ggwe nga ggwe okiraba ekikunoonyesa ku musumba naye wayogeddewo oti wategeezezza ki so
tudda wakati awo. Abalokole abagenda bali mu relationship, please temuwanvuye ebintu kumala myaka 3-5 mbu muli mu courtship. Ekintu kiri bwe kiti, ensonga lwaki muli mu courtship, you are going to be married. When you are in courtship, temwetaaga kubeera nga muli awo. You need to plan for your marriage. Oba wekitwala mwaka gumu nga mwekwanye, you don't need to overstay mbu you are waiting for God. No. Katonda ye yayogera ekigambo kyo weekiri. Sometimes tubiddwako obufumbo bwaffe oba abagalwa baffe nga tulinda. If someone gives cares, mulaba nti your relationship love is jemuyita love eno ya wano eyammwe eno y'obufumbo etambula bulungi. Start planning. Wabanga musajja talina nnyo obulungi sente, mugende mu bazadde mubagambe tulina akatonotono, kitegeera bajja kukkiriza. Ate namwe abazadde walebe nasanga nga baganye baagala miliyoni oba 5 nakiyingiramu naguguza n'abantu abo. Naye bwe mumaliriza, if there is no money, mugende katuuti babambaze empeta kintu kigwe mu church. You don't need kuleeta obwenzi mu church mbu because I'm dating sister ojja musuula mu buzibu oba blazo ojja musuula mu buzibu. You need to move with a program. Another thing, bw'obanga omanyi nti kati nafuna omuntu, you have to report to pastor. Pastor oyo alina okuba nno naye nga mulungi, kubanga waliwo pastor abamu abonoonya ebintu ebyo. Omanyi nze njogera side and side, seekubiira kitegeera. So ekintu kino kya marriage mwina okikwata very carefully, kubanga musajja yangamba kyekigambo nti ate ye Katonda ayina family, ayina Yesu, ayina Mwoyo Mutukuvu, ayina ye Katonda. Batula ku ntebe, oli atula ku mukono gwa right, ono gwa left, ono atula ku makati. It is a family. Okitegeera. Ensonga lwaki abalokole tukyalemeddwa kwezimba, families zaffe ziri broken. Katonda atula mu family, atula mu maka. Era oba waliwo omusumba wange yali abuulira munagamba sooka otereeze family yo then ojje wano obuulire enjiri. Tosobola kulema kutereeza amakaago nogamba nofulumamu nogenda mbogenda kubuulira abalala njiri. Okitegedde? So families are very important. Baziricognizinga nnyo mu ggulu. Family bagiricognizinga nnyo mu ggulu gy'olaba eyo. So if you're going to make a holy marriage, Mukama asanyuka, Katonda asanyuka nnyo kubanga yakikatiza nagamba oyo alaba omukyala w'okuwasa aba afuna okuganja mu maaso gange. Okitegedde? Pastor Edward, owadde okyamalayo? Kubanga bablaza abendedde nnyo mu kyaki ne basista abendedde ki nnyo mu kyaki. Why? Nti ekintu kino mwakifuula mwakisoosowaza. Kiri mu Bible nti olina kumala mu courtship myaka 3 oba 4, 5. Mwekiri? Temuli. Mu Bible kirimu tulina mala bbanga ki? Since ogambye eddene tekirimu, tulina mala bbanga ki? Oyo afuna omukyala, oyo alaba omukyala, afuna ekintu ekirungi, afuna okuganja mu maaso gange. Anti mulabye. So ndi mu courtship, nina mala bbanga ki? Courtship gwe uwanvuya yaki? At least nze sigambye Katonda yagambye banga, naye at least let it be 1 year. Or 1 year mukole introduction. Mu wedding ekigwe mubeere wamu. Obwenzi kyeki mu balokole, obwenzi kyeki? Waliwo ebintu bibiri, waliwo obukaba n'obwenzi. Tusookere ku bwenzi. Obwenzi kyeki? Obwenzi ye muntu alese omukyala we n'agenda n'ali ebbali, oba mukyala we n'aleka omusajja we n'agenda n'ali ebbali. Obwenzi.
kakati wembera ne mukyala wange wembera n'omuntu wange omu tuli mu courtship mba mu bwenzi nga kiragiro kigamba nti toyina akwatako paka ku lunaku lwa wedding. so konsomere ka verse ako. Enono y'obulokole ebeera n'emitendera gyabo. Kiringa bw'olaba Sami oyina family, oyina ebintu by'oteekako bigaidinge family yo, bigaidinga family yo oleme kola ki ereme kugenda astray. Okitegedde n'obulokozi eri family eyina emitendera gyayo gy'olina okugoberera, because bw'obanga ototute mukyala mu mateeka era bw'obanga watwala mukyala nga toyise mu mateeka nga toyita mu bufumbo butukuvu genda obutukuze, ekyo kikolwa ky'olimu bakiyita obwenzi. Omusajja n'alekanga taata we n'agenda n'akola amaka n'afuna omukyala n'awasa, n'omukyala n'alekanga maka ge ne bajja ne bagatta ne bafuka ki kintu muntu omu. Naye bagamba Bayibuli, kiri mu Bayibuli nti nerabiddewo, naye olina okusooka agenda mu bakadde n'osasula. Bw'ovaayo yitira mu kyaki, kola ndagaano, vows, twala ekintu kyo nga kitukuvu, muli ekintu kitukuvu. Obukaba kyeki? Obukaba yenga ono muwala wange gwe nasabira yaŋŋamba ye yakaweza baasi 2 talimba, yali yeetunda. Kati gwe waliyo? Saaliyo naye tuleme kisoosowaza nnyo, alimba. Yali mwenzi nkikkiriza naye baasi 2. Kakati omuntu atandise obwenzi ku myaka 18 n'alokokera ku myaka 38 aba yakeebaka n'abasajja bameka nga yeetunda. My audience is very sensitive about some things, so I tend to, you know, keep it to myself sometimes. But obwenzi awo naona njagenda ono yanavaayo nti njala kusomesa marriage. Omanyi nze ondaba ndi sometimes ndi realist. Chola buli kintu nkyogera nga as it is. Sometimes you are not spiritualists. No, because I believe the spirit sits in me. Okay. So I'm the kind of guy akkiriza nti Katonda gyali era mmanyi Katonda. Era by the waliwo ababeera okwo ku channel abakifudde obaki, where does he pray from? Where do you pray from? Sami mukwano gyensabira is not the point. Obubaka bwendeeta wano bw'oba otwala, because my relationship between me and my God yaffe siriwo kusanyusa. Pastor Edward oliwo kusanyusa muntu yenna, oliwo kwogera ki? So nze kyovolaba nina questions era nsiba nkyogera nti I'm not an island. I need to learn. Era buli kaseera njiga ne leero nkoze eki. Naye there are some questions nti nze ndi mulokole ate era ndi mubiri abalance nga neŋŋamba oke kino kyovola waliwo wenkugamba nga Pastor Edward awo tetukoze eki sikigambangako nga awo tetukkanyiza. Tekitegeeza nti nze ategeerera bali naye ntaddewo nti nze nga nze awo tetukoze eki. Ekintu ky'obwenzi kino with factors ez'aba parents, because you can't do marriage without parents. Waliwo nze
incidents kati entono nnyo nze mmanyi abantu alokole beeyagadde bali ready okukyala okukola buli kimu abazadde bagaanye omuzadde omubuuza tebalina kiriya ansa nti oba tojja kufumbirwa mwami mukyalo ono because kino oba tojja kuwasa tojja kufumbirwa mwami ono because of kino tojja kuwasa mukyalo ono because of kino ne balebeeraawo nga balemesa naye you're dealing with people abeeyagala kakati abantu ngaabo bakola batya nkikubuuze taata oba tuveewaawo okiraba so kyenkugambye nti nze I have questions mu bwongo bwange tuba tugenda kigaziya kyola ndi mu kugamba noonya kati bantu babiri naye njagala basumba because abasumba oba olina moral authority eyogera ku bintu bino wenaleeta wano omuntu nga si musumba bajja gamba abyogera ngaani so I need a pastor ngali married yes ngate mufumbo ajja nyinyonyole nga ashalinze banji mu bufumbo yes ajja wano I ask these questions nga mbuuza omuntu omuki omutuufu naye waabajja akimanye tugenda batudisikasinga omulamwa ogwa marriage biblically. What does the Bible say vis-a-vis ebyensi? Because sagala balokole twerimbe tetunnafa tuli muki atova kukyogera eno veso yetuddemu ki kigambo so tulina otukuza omubiri guno omwoyo gwaffe gutule wante wali kirina. So wemba mbuuza ebintu ebimu temugamba Pastor Edward muwakanya. Mba mbuuza kwane ku street waliwo ebiyitiŋŋana n'obulira n'ogana abalokole lwaki bakola we bati. So wanje nenkibuuza mba sikoze ensobi. Anyway, ekyo kyo tukimaze marriage. So basically ogambye wembeera n'omuntu wange nga tebannaba kungatta tuli mu bwenzi. Obeera n'omuntu omuntu oba bagatta ng'ate olaba n'abalala bwenzi. Obukaba bwe buno kuba kati obukaba bwe kola obwa prostitution masturbation okay muvubukata nawasa naye aleeta kagalo kano agoba yafuka player obwo bukaba. Kale tugende ewalala. Okay, kigambo kati ekigambo mu Bible mukimanyi mujja kisanga mu Yokaana kisooka mujja kukisanga. Okay. So ekigambo era ye Katonda. Omanyi Yesu ne Katonda tebaawukana nnyo kubanga Yesu yatula mu birowoozo bya Katonda nga bateesa. Okay. So kiki twalaba ekitala kigambo kyekitala. Kati ekitala mmanyi mugaso gw'ekitala gukola kisala. Kakati wabaawo ensobi mu bwakabaka bwa Katonda ezikolebwa ekigambo ekisala kibenga kitala. Oli nakugamba ekigambo nga naye nga ayagala tereza omwoyo gwo naye nga ogenza stray kyekitala ekyo kikusala nekikute teeka microphone omanyi omuntu omanyi whenever you're going astray mukama abatanda bakuwa kisa kulaba nti ebyaddala nvudde ku luguudo main road kati ng'oba olaba okola kituufu. So sometimes buli agambako owuliranga kitala
olya nga kikufumita olabanga tayakwagala olabanga akulwanyisa okitegeera so olabanga atakwagaliza olabanga omulabewo naye nga kasita kikutande bantu nga 2 3 4 5 bakugamba kintu ekyo you need to check up in your spirit or in your heart. Meditate. By the way, bangamba what we call meditating. Meditating is power.